Nabadde ndaba abaana jjo baavudde ku misinde ne badda ku bobi ne bagwa mu bisooto ne batotobala okukira embizzi. Finally full figure naye hakkiriza nti byaddala omusajja yabuutikidde emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ati information evira ddala mu nnyumba ennene bano baatuma okukakanya Bobi obwabwe bubakeredde full figure ne banne Calvin Kayanja ebyaddala akasattiro okamaanyi nnyo nnyini ddala bababuuza information okusinza gye nafunye era eri ku meeza eraga nti bano bagambibwa okuba nti kibalemye ekintu kibayiikidde ddala omusajja amaanyi geeyongera kuba agamaanyi sooka olikinge njagala oteeka omutima mu comment section buba wanyumiddwa enteekateeka ezo zoli mukulaba ku screen yo nga NUP balaga essula empya njagala likinge oteekewo omutima mu comment section. Nabalabye ku social media nze sibeera wabeera biwameneko byebimpemempeme sibeera wali biriringu nendaba abakyala abaami bamama b'abaana bataata b'abaana babba b'abakyala nga beewerebye ettaka bali mu bisooto bali mu basosse omanyi kibayita ebisooto omanyi embizzi eri mu bisooto nga osanga omuntu ontomwa wana mbizzi onowona ddi ekivundu onowona ddi okuwunya onowona ekivundu kiri kuvaako ddi nga wakyewereba okuva mu nnika ey'omunda nekiyita ne mu nnika nekiyingira munda mu mubiri ng'okyewerebye otegeera oli mulamu naye ejjukira olina omwana ogamba baluwa abadde mu misinde. Buno obubaka njagala mubuntambulize mubuntuukize ku Charles Peter Mayiga mpuliriza bulungi. Buganda mwagiwamba gwe ne. We don't want people to get guns on the street. We don't want blood. That is why we are being civil, Kungu. Tetwagala kuyiwa musaayi. Do not ask us to get guns and kill people. We want to use the civil process, and the civil process is an election. We are empowering people to stand against the gun and protect their democracy, their vote, their voice. So what are you protesting? So we are protesting the role of the military in an election. And you're going to participate in that election? Yes. Why you're protesting the role of the military? Because it is a constitutional process. The military was there in 2021. We saw deployment, your security. Yes. Yes. Okay? You don't have any guarantee, Mr. Waiswa, that in 2026 again, deployment and again you say this is a protest vote. You're protesting military presence, but you don't have that guarantee. Nze nali campaign trail ya president. Twagenda tuuka embali nga security forces zikoyi. Bino byekugamba bya ddala. Because twalina le decree Asimwe, Mwesigwa, Mukiibi bonna bali ba top ba police n'amagye sabiti bamaliza bamututemuleza taningi kati akuba gundi nga tubakola ngato yava mu special forces command. Okay, kakati byenkugamba mbimanyi. Omukyala ayitibwa Julie Potential Organic Products era nga ono akola ebyo ebyoyinza okubanga oyita ebintu eddagala eriwonya nga livira ddala mu butonde. Omukyala oyo enamba weeri awo bambi mukubireko tugenda kubanga wejjusa ebyo ebintu byasingira ddala okubanga amanya ate nga biri authentic byakakasibwa aba UNBS nga bulabako stamp yawe. Seega Kalanzi omusajja wattu agambibwa okuvuma Bobi Wine yeetonze finally amasannyalaze gamuyiseemu wabula agamba bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango. Video yakwatibwa aba Hidaya Media eri Luweero. Waliwo omwami omu eyali anoonya kadi ya Nuupu ng'ayagala asikire Sseggirinya Muhammad. N'agamba mbu asiramuse ate n'asaba
akoleki afune kadi eyo n'agenda ku bijja bya Ssegirinya nga yakafa omwezi gumu nayogera ku nsobi eyo gyeyakola mu bigambo byange kwebiri ku official kasookebera Muhammad Kalanzi official byonna obisangako bulungi nentuka n'okugamba nti waliwo abantu abeerimbika mu ddiini bwabe nayogera naye waliwo n'omulala gwemmanyi gwenkyasirikidde bwe tebetakozesa omulala gwenkyasirikidde agenda awalampa yeteeka mu ddiini nga yeteeka ku bayimbi okiwulira agenda yeteeka ku bayimbi yali musiraamu ate weewuunya ali luweero agenda yeteeka ku bayimbi naye ng'ate yalaga nti yena ali mu ddiini yalibadde asalawo kimu ku bibiri naye kwenamukwatako obulungi nyamusasambula kati munnaye nasalidde mukono naye mbadde ndi Busia omwana n'agenda ajjayo akantu akaali mu gwokubiri n'agenda akateeka ku media n'akasala akozinga chaos okuyita kozinga chaos ng'alaga nti Nawalampi omukulembeze wa Nuupu president w'abantu namuwalampye neŋŋamba takkirizibwa na kusaba bululu kubanga Allah yagaana ate nakigambye Abusiraamu Allah yafiiza Omusiraamu okusaba buki okwesimbawo ku bukulembeze Musiraamu ekyo kiri mu hadithi ya Busiraamu nze sirina budde bunnange era sisobola kuwalampa omu ku bakulembeze bonna abali mu ggwanga muno naye nakiwulidde ne bakozesezza ebigambo bingi nnyo mu butuufu tebyampisiza bulungi naye ng'omuzadde nkyasirise lwakuba nti kati gwombuuliza naye nkyasirise saagala kuddamu kubanga ebigambo tebyabadde birungi abavuka bye bayogedde n'olwekyo nsaba okutegeeza eggwanga n'abantu bonna nti sirina muntu yenna gwe nawalampye era sirina kigendererwa kyakuwalampa mukulembeze yadde okulembesa bagiyita struggle wadde okulembesa struggle yonna okutambula kuba nange ndi Munnayuganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nange nina byenjagala ate era nina byenneetaaga n'olwekyo gwe kyakosezza gwe kyayingiddemu tekyabadde intentioni yange. Ekitegeeza ensomesa yo mukadde waffe terina weekwataganya na politics era sirimu na politician era nsaba Mukama Katonda mpangalire mu ddaawa nyimazemu emyaka 25 nsigale nga ndi ku ddaawa politics simusobola kuba samusoma. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.